Constitution Assembly bonna bateekamu ne bano abantu bagatwagala federal mu Uganda yonna twetaaga federal. Lwaki twetaaga federal? Lwaki? Nti buli kitundu ekya Uganda omuzungu yali amaze ogituuma part of Africa yamanya ekiri wansi wa Uganda nti Uganda ogituuma zaabu kituufu etudde ku zaabu. Tewali kitundu kya Uganda kitalina byabugagga tekiriyo. Teri kitundu kya Uganda kitalina byabugagga bisobola kukulaakulanya kitundu ekyo. Amambuka ga Uganda galina ettaka ggimu, galimu amafuta, galimu ne minerals endala. Mu East balina gold, balina uranium, balina buli kimu. Jangu mu Uganda mulimu amafuta, mulimu gold, mulimu uranium, mulimu ebibya, mulimu buli kimu. Genda mu Maserengeta balina buli kimu. Kati singa ebitundu bino byali bifuuse nti biri mu federal system of governance, buli kyabugagga kyonna ekisiibwa mu kitundu ekyo kyandibadde ng'ekitundu ekyo kifunamu nga kikuŋŋaanya emisolo gyakyo nga gikulaakulanya ekitundu ekyo ekibayita federal system of governance. Kati gavumenti eri wakati yo eba efunako percentage ku bugagga ebyo okuddukanya gavumenti naye ng'ebitundu byesolezaki omusolo n'okukoleka amateeka gaayo. Lwaki? Nti amateeka ga federal system buli kitundu kibeera n'amateeka agaaki agakifuga. Yekyatayagala kubanga yamanya nti bajja kubeera discriminated tebalina we bava n'abigaana. Mutemwamanya lwaki yagaana ekigambo kye bayita federal. Yalowooza nti ekigambo federal kya Luganda era n'akiguza Abaganda basirusiru bannabyabufuzi bagamba Buganda simanyi ekigambo federal kya Buganda kubanga yamanya nti Buganda ejja kubeera superior mu bintu byonna. Wano erina population already developed. Buli kintu kyonna mu Buganda Abaganda bagezi okulya bulungi nnyo. Kati yakimanya nti bwe bagenda mu federal system of governance tebajja kusobola kwakaliga ggwanga n'akigaana. Naye nga mu Constitution Assembly bonna bakkiriziganya nti eggwanga Uganda leetaaga federal system of governance. Kati buli omu ali ntandika okusaba Constitution 1962 95 ya Museveni, ekitabo kya Museveni. Constitution 1962 erambulula buli kimu kyonna ne ba Museveni tebaliimu. Lwaki tebaliimu? Already Abanyarwanda bali mu Uganda bali bamaze okutuula mu bitundu ebyenjawulo nga bafuuse bannansi ba bitundu ebyo nga tebakyeyita Abanyarwanda. Abaatuula mu Bunyoro baafuuka Banyoro, abaatuula mu Batoolo baafuuka Batoolo, abaatuula mu Bakiga baafuuka Bakiga, abaatuula mu Banyankole baafuuka Banyankole, n'abaasigala nga bafumbira baasigala bafumbira. Kati bano abayita Abanyarwanda bavaawa? Ndowooza kitegedde. Okitegedde? Gongamba otya Constitution yakolebwa n'Abazungu nga we bali omusajja n'agijjawo nga teri wadde muntu yenyeenya. Constitution 1962 omusajja n'agijjawo. Nobody came out to demonstrate oba ogirifaalingako. Nobody referred to the 1962 Constitution. Whoever comes out to refer to 1995 Constitution, Museveni's notebook. Tebalimu mu Constitution 1962 tebalimu. Kubanga the biggest number of Banyarwanda, they assimilated in different areas of the country, most in the west and central. They assimilated and they become Ugandans. So where these fools come from, the so-called Banyarwanda, bragging around, become Ugandans. We don't have a problem with you. Mufuuke bannayuganda ffe tetulina buzibu nammwe. Tewali MOP yenna asobola kuva kulifaalinga kinsonga zonna ku 1962 Constitution. Taliyo, bonna basirise. Akasajja tokawadde chance okukola buli kintu kyonna kye keetaaga mu Uganda ekifu. Nkiddamu mujja bate mujja kunyiiga. So todda ku social media n'okwate kuliko ndaba kuno ebikazi birina amaaso gabinanga entule ezikonye ku mmere. Omanyidde bajjajjaffe baafumbanga emmere ne basibirako empogola, watu ne basibirako n'entula. Kati mulimu ebikazi birina zi faces neto ziringanga watermelon
balina amanyo galimu enguudo za train kanadde okwe mutusosora lwaki mutusosora tuli bannayuganda we you fail to assimilate. You don't have origin. You are lacking identity crisis. Temulinawe musibuka muli mu ggwanga n'embisanga muddamu okwasama mmwe ewama wawunya munnayuganda kyerapo ne uganda agenda afuna obutuuzi bwa Rwanda oba identity card ye Rwanda. Muli ekintu kimu na muli bannayuganda naye bwoddamu okwasama tuli munnayuganda tujja batwala bulinga mutemulinya muli bannayuganda kyemba mukkiriza temusobola kubeera mu ggwanga gamba ne muyitaba ggwanga ddala tekisoboka. Bwe kibanga assimilation kigaana waliwo kigambo kibayita integration era definition yemu. Bwe banga assimilation yagaana then use the integration. Integration yennyini teyawukanako na assimilation. Integration kyekimu. But even you fail to integrate. Why? Because kano ka group akababbi bewasaamu tebakkiriza muntu yenna bawasaamu beegatta lumu okutwala eggwanga. Kyokula nti bewasaamu bonna nga alina obwongo bwa negative awasa wa negative tebasobola kuwasa wa positive n'obasanga oyo ayogera ali awo yenna tategeerekeka ne waba alina PhD ogenda okulya ndi ye dokita naye dokita ebamuwa omuzindaalo okwogera ogenda okulanga abonako positive. Maama oyo yali wa negative taata wa negative kitegeeza nti wano wakati alakinga positive okugatta ne wa professor ne wa dokita ne wa kasita omusanga kasitoma wa ikolofoni okogera oba tourism ogenda okuliranga oyinza okuba nga omusajja mulungi nnyo well-dressed gentleman, but when the time comes to explain or to reason noga tuli kukiwa kubanga taata wa negative ne maama yali wa negative ne bongerako negative plus negative it is what minus. Kyenva mu kumanya Abaganda muwaita abayaaye Abaganda si bayaaye Abaganda twawula ekitakambanga wakati w'embeera n'entula. Lwaki ekyatekesa ebika ebifuula Obuganda clusters kwe kwawula omusaayi owengabi tawasa wangabi kubanga owengabi somewhere muyinza okugenda okulanya nga mwine mukwatagana mu kasolya oba mu ssiga kati omugatta omusaayi wajja kuba obuzibu. Kyobula nti wemmamba tawasana wa mmamba owengabi tawasa wa mgabi kubanga Abaganda baali scientifically genius naye nga tebaasoma mu myaka gy'abajjajjaffe baali scientifically genius nga bakimanyi togatta Manda na Mugugu mumwagatte Manda na Mugugu kati byemusanga emia professor notako gamunonte Rwandi but amwe Rwanda a professor amunonte Rwandi but amwe Rwanda a professor kigende mumusanga na PhD olw'ensonga bagattanga negative ku negative tebatwala budde funayo positive. Tunda abana ba Museveni bonna tunda abana ba Salimu bonna damage buffalo bo balowooza ngo kibayamba. Abaganda baali mwekituyisa abayaaya Abaganda baali bagezi baamanyanga bwetugatta omusajja tusobola okuzaala ebimenge ndiye kale katukole bwe tuti we wasanju era sisitemu y'okuwasa wasenju kubanga okuwasa enju wamanyanga bogenda okudiringa nabo
kubanga ku kyalo twali twekolakanga obwambege mu Buganda twalinanga bambega in fact okubega kwatandikira mu Buganda mu Uganda okubega kwatandikira kubanga family zebeganga family ya Mukaseyo ndi Mukasa ategeera ne mukazi wa yine empisa n'abaana bayine empisa kale omwana wange ajja kuwase wa Mukasa era family zitabanga na mpisa nga bazadde bali awo waya tezikwatagana abasezi babbi batemutemu era abaana bwe badibanga ne family zali ziresa abaana obulungi nga zibakuziza bulungi nnyo era abaana bebo kati ne bogenda mu diaspora wona wogenda when you meet people not to come on committee abanda Uganda era ogenda okulanga abantu bali active nga they can reason they can support you in any kind of problem still the Baganda you understand lwaki kubanga tubachi tusomesa tukuze nakyo ne obasanga mu America Abaganda bero ekizibu kirineeki ekizibu kyetuna kirineeki twagula nnyo twagaana okweggala